Nali mulekwa nakolanga omukozi naye Katonda yankyusa. Mu mwaka gwa 1996 Nambi lwe yazaalibwa. Bazadde ba Nambi balina abaana 3, abawala 2 n'omulenzi 1. Nambi yali mwana wa 2. Era tajjukira nnyo bingi ku bakadde be. Ebisinga byonna yabiyigira mu byafaayo muto wa maama we bye yamubuuliranga. Maama wa Nambi ye yasooka okufa, taata naye n'amugoberera mu mwaka ogwaddirira. Nga tebannaba kukakkana bulumi bwe baalimu, muganda wa Nambi omuwala eyali omukulu wa Nambi naye n'afa. Nambi yali mwana muto nga tamanyi ki kitegeeza okufiirwako omuntu wo, naye yamanya obulungi ki kitegeeza okwagalwa. Muto wa maama wa Nambi ye yafuuka maama ne taata waabwe. Yamuyigiriza okukola ennyo, okuwa ekitiibwa abantu wamu n'okwekwasa Katonda. Baali bato naye amaka ago gaali ga kyama kubanga okwagala kwali kujjudde mu maka ago. Nga maama waabwe omuto bwe yali abayisa, tebaajula nga kantu konna era baalinga basanyufu. Naye Nambi bwe yaweza emyaka 12 buli kimu kyakyuka. Nambi ng'awezezza emyaka 12 mukulu wa taata we yajja n'akyalako. Byali ssanyu okumulabako naye gye byaggweera nga Nambi ali mu maziga. Taata oyo yatwala Nambi bw'atyo ewuwe. Era bambi Nambi yagendera mu maziga ng'ennaku emuluma okulekayo muto we omulenzi ewa maama waabwe. Bw'atyo batuuka ewa taata we omuto, baamusanyukira, wabula bwe bwakya enkeera n'akitegeera nti we yali tewaali waka. Okuva olwo yakolanga omukozi. Omukyala wa taata omuto yamugamba by'alina okukola. Yakeeranga ng'omusana tegunnavaayo n'ayoza engoye, kw'atadde okusomba amazzi, okufumba. Yabeeranga mu mirimu okutuusa olw'eggulo. Ng'abaana ba taata omuto tebalina kye bamuyambako wadde yakaba, nga naye nga mukyala wa taata wamugamba si ye yatta nnyina wadde kitaawe, era yali alina okukolerera emmere gy'alya. Ebigambo ebyo byalumanga nnyo Nambi okusinga ebirwadde byonna mu nsi muno. Ate mu kusoma kyayitiriranga nga Nambi alina okulekanga emirimu agimaliriza alyoke agende ku ssomero, naye yali mugumu era nga mukkakkamu mu mbeera yonna. Emyaka gyayitawo bw'atyo n'amaliriza siniya ey'okuna, era kitaawe omuto n'akamutema nga bw'atakyalina ssente zimwongerayo. Yamugamba anoonye ekyokukola kuba ye takyasobola kumulabirira, wabula n'amuwa akakwakkulizo nga bw'alina okusigala ng'akola emirimu gy'awaka nga bw'abadde agikola. Nambi bw'atyo yatandika okwoza engoye ku kyalo n'okukima amazzi asobole okwerabirira ng'omwana omuwala. Omukyala omu gwe yali ayoleza engoye yamufunira omulimu mu cleaning company, era bw'atyo n'atandika okuyonjanga ebizimbe. Olunaku lumu mu Nakawa, Nambi bwe yali alongoosa ekizimbe, omusajja omu n'ajja n'ayogerako naye. Baanyumya bingi era gye baggweera ng'omusajja amuggyeko ennamba ye. N'amusuubiza okumunoonyeza omulimu omulala era omulungi. Waayitawo emyezi 2, Nambi yafuna akasimu okuva ew'omwami gwe baali bayita Saamu, ng'amuwadde omukisa okukola mu kampani ye eya Clearing and Forwarding. Nambi musanyu eringi yatandika okukola, wabula mu ntandikwa tewaali kusasulwa, naye Saamu yamuwanga transport n'ekyemisana nga kw'atadde n'okumuyigiriza Clearing and Forwarding nga bw'akola. Mu mbeera eyo yasisinkana omwana wa kojjaawe era n'amunyumiza byonna by'ayitamu ewa taata we omuto.
naye yamuzaamu amaanyi n'amusaba babeere bonna. Batandika okubeera bonna mu bbanga ttono. Nambi yali akuguze mu mulimu gwe ogwa clearing. Yatandika okufuna ba clients ababe era ebintu byatandika okumutereerera. Nambi yava ewa kazini we n'afuna apartment mwe yatandika okusula era ne yeegulirayo n'akamotoka. Wabula mu ba clients ba Nambi mwalimu omu eyali yamwagala edda naye nga Nambi yali akyamwetegereza. Era gye byaggweera ng'omulimu gufuuse okwagala. Leero bwe twogerera ye mwami wa Nambi omwagalwa ennyo era yamuzimbira n'ennyumba. Yamugulirayo n'emmotoka gye bayita Subaru. Era kati Nambi gy'ali ali mirembe. Talaba kabi, alaba bujulizi. Buli maziga galina ensonga. Buli Nambi kye yayitamu kye kyamufuula omukyala kyali kati. Nambi kati mukyala mugagga, wabula si mu byanfuna, naye mugagga mu mirembe, mu mukwano, mu kisa ne mu kukkiriza. Nambi alikyali lwakuba Katonda. Bw'oba oyise mu bulumi naye Katonda n'akuwanguza, leave a comment nti amen. Subscribe ku channel eno olw'emboozi ezikyusa obulamu.